entalo bbiri z'otatandikanga. Totandikanga olutalo lw'eddiini, totandikanga lutalo lw'amawanga. Obirabanga ebyokusaaga. Era obuyinza obutandika olutalo olwo bw'obulina. Naye obuyinza obulumaliriza tebuba bwo. Kale bwe tewafuna kuwabulwa mu ekyo. Nziza olwaleero nkuwabula entalo bbiri ze weewalanga mu bulamu bwo. Lwe lutalo lw'eddiini n'olutalo lw'amawanga. Biseera ebisinga teziggwa. Ina ekifaananyi kwekiri okwo KAFEERO bwe yali akomyewo nga mulwadde. Ne mugana kulikayo basingana munnakivu nangwa mu kafuba. Nangamba munaye budde naye. Nemugamba ate kiki? Ate kyo si kirungi kukyogera. Nika nkyogera. Nangamba nkomyewo naye era siriiwo. Kiki? Nga muli mu kifo bwe naga nkomyewo naye era siriiwo. Kiki ekyo? Konzi kiki? Nangamba nemuta muva mu kifuba nanga ngenda kubuulira soko ninde mala okubuuza kubana nenzalayo wabbali n'abuuza yabuuza nemuyita nemugamba nti omazeemu amaanyi. Kiki kyogamba? Kyogambye netoliiwo. Nangamba era byonna byebimu ate gwe nakkweka tumaze ebbanga ddene nga tulaba nti emyezi 9 bwe mbasize mu kunywa mwenge nfe emyezi 3 kasitanziramu okunywa mwenge bwenziramu okunywa mwenge nfira kwesa tugo sinywa. Naye ebirungi by'okuzaala abaana abangi nga tuvudde mu by'okwekaza ffe abasajja byo byebiriwa. Mu butuufu bw'ojja n'otunuulira ekintu kino deeply ogenda okukirabanga ebibi bya kino ekintu bye bingi ku birungi. Kiyinzika okubanga mirembe gy'edde nnyo kyabanga ndooza kya mugaso kubanga ndooza abaana oba baalimanga ne bakolera nannyini kubazaala ne bamulimiranga faamu n'ebintu ebifaana bwe bityo. Naye nze ndabanga ebitakyalina mugaso bw'ojja n'okyetegereza bulungi. Ekisookera ddala abaana abo b'ozaala kyansi ntono nnyo okubanga abaana abo babo. Like osanga omusajja ng'alina abaana 40, 20, 18, abaana 15. Oyinza okubanga olinako abaana batono nga bamu si babo, oli awo olabirira abaana abatali babo. Ekyo kye kisookera ddala. Ekyokubiri, neebuuza engeri gy'okwasa empisa mu bantu abangi batyo abazaaliddwa bamaama ab'enjawulo ng'abamu wabazaala nga ne maama baabwe tobaagala. Kati nze ndabye ddala ng'emikisa gy'okugyamu abaana abo bonna nga balina empisa ziba mitono kubanga batugenda bakuliza wamu. Jjukira no nebabeera bakazi nga bawasa ng'obalina tugeze wa 2 wa 3. Okimanyi nti omwana amanya nti leo tata tagenda kusula eno leero bwe ngenda mu ndongo. Ekyokubiri, omuntu alina abaana abangi batyo ofuna ddi obudde ne weetegereza abaana abo kuba abaana si nsolo nti obalunda bulunzi ng'aoga nti kasita zaalidde. Ofuna ddi obudde obubategeera noga nti ono omwana wange ajja kuba ategeera kino, ono omwana wange mulungi mu kino. Oba supervising otya no ba monitoringa ng'olina abaana basuka 20. Ekirala, oyinza otya okuwona okuzunzibwa omutwe kw'eddogo epitirivu ng'omusajja alina abaana basuka mu bakazi 8. Kozi buli mukazi agenda kuba akuloga ng'ayagala osinge kwagala ye n'abaana be. Nze ndaba chansi z'abaana bo bennyini okubalogaloga zibeera waggulu nnyo. Kubanga oli mama gundi yakizudde oyagala nnyo abaana ba mama gundi. Kati ye kyajja okukola ng'agenda kubasawa abaganda. Kati oli omukazi bw'akizula tewuwe tokyagala kujjayo nga akulisa eddagala. So omutwe gw'omusajja alina abakazi abangi gubeera gutya. Ekirala, abakyala abo b'oba oyagala tugeze kale abamu wabawasa obamatiza otya nga n'omu yennyini abula kukulema kuba oba bize okitegeera obamatiza otya. Nze ndaba chansi z'abakazi okwenda zisukka obungi. Ekirala, kakati abo abaana b'oba okuzizza abamu b'otazaala mpulira n'emisaayi gye babeera babazaala nagyo gye bagikusumbuwa. Kakati makaago ne mulyoka mujjulamu ebintu ebyotasobola kutegeera. Okifuna kati gwe omusajja alina abaana abangi bwe batyo. Mazima atuvudde mu by'okwekaza okola ddi justice gye boogera. Oyinza okukola justice ng'olina abaana b'ogenda ozaala. Waliwo omukyala ali eri akaaba ow'obutogo wamuzaalamu omwana. Waliwo omutembeeyi ayita ku mulimu gy'okulera wamuzaalamu akaana. Wagenda ku safaari embalala wazaalayo omwana. Walina contract gy'okola mu ebukedeya walekayo 2.
abaana abo n'amaziga ebikolimo n'ebisiraani oyinza atya okwewala okukwata nga bakaaba kubanga tebasobola kufuna buyambi n'oba mugagga otya tasobola kuwa baana abo buyambi okitegeera nze ndaba nga abasajja twemenya twemalako nnyo emirembe mu kwagala okulaga nti tuli basajja kozi twekikinika twagale mbu batuyita abasajja ab'amaanyi naye mu mazima bw'ojja n'okyetegereza nze ndaba dipure gwe kennyini ozunza omutwe gwo weemalako nnyo emirembe kakati njaga tutunulire ekigenda mu maaso mu maka g'omugenzi Paulo KAFEERO kati Paulo KAFEERO abaana abo mu kubazaala bangi yafunamu ki first of all omufuti bamusalira omusango ne Paulo KAFEERO nze musalira omusango 1 ng'oggyeko bisirikirwa siina mukazi gwe nali ndabyeko ng'ali awo ali presentable ng'ategerekeka Paulo KAFEERO gwe yazaalamu baana akabonero akalaga nti Paulo KAFEERO yali musajja naye yali musajja yali teyeewa kitiibwa mu nsonga z'omukwano yagendanga ng'azaala mu buli kika kya mukazi yensonga lwaki abaana ba Paulo KAFEERO abasinga abaungi temuli mwana yavaamu lwaki yazaalanga mu bukazi ndowooza bakano katembe kayitawaawo kano omukyala oba aweereza mmere ng'azaalamu ono wakukyala alyoka oba ali mawaka ng'azaalamu ono maidi ng'azaalamu kubanga singa Paulo KAFEERO abakyala byayagala nga baali up to his standard singa bana Paulo KAFEERO tulamu ne yali badde yafa twabadde tulamu abaana abayivu twabadde tulamu abaana abasoma twabadde tulamu okitegeera kubanga status y'omuntu naye Paulo KAFEERO abaana bonna abavaayo akulaga nali mbeera wajjajja kitegeeza Paulo KAFEERO eyo gye bagendanga mu bivu yasulasulanga obukazi obutalina weebuli obutaladinga bwa standard ye ebigo kati ekyo kimu kyakubiri ye kennyini yafa mangu tebamuyambye okitegeera bangi nnyo tebamuyambye ne byalina babikaayanira and of which singa tekubadde kukebera DNA kakati otunula n'ogamba okuzaalazaala abaana ng'enkoko kyali kirina makulu ki emyoyo egyo gyonna gye yaleeta ku nsi 1 tolina bw'olaba avuddemu n'oga nti abo bali bulungi no tosobola kulaba nti oba balina ne future gy'olabawo nti baba n'atereera kubanga abasinga obungi ke yafa buli omu yakulira gye yakulira mu bukyalo obwo obutaalina standard bwe yazaalangamu okitegeera kati olwaliro n'ekitiibwa kye kyabadde alina bamusimyeyo bamusimayo lwaki kintu yakikozinga obwenzi tukize tugaane obwenzi nze nganze we natuula netegereza obwenzi naddala obwenzi bw'abasajja obwo bw'okuzaalazaala abaana buli wamu nga ensolo like ng'enkoko nti erinnyire n'erinnyira eri ebirungi bye buyina kiri ekirungi kimu ate kibeerawo mu kaseera ako kennyini ke kaseera ng'ofuna essanyu n'oyo gw'oyendamu naye ebiddirira tewali ssanyu ozadde mu mukazi background za njawulo family tozimanyi tokoze background check up tebasoma akano mukazi akatadde eno ona akatadde eno bino birabanga temuli makulu nze ndaba mulembe guno abasajja abakyala at least kala abawasa muwase noga nti okayina abakyala basatu yes naye ebyo by'okuzaalazaala ng'enkoko abasajja omuzogo nedda kankubuli ebintu bina byotagenda kusanga mu nsi yonna nga waliwo abikusomesezza nenga bikyasinza okuba spiritual kumpi mu bulinsi oli waddembe obutabigoberera ne toli waddembe birinnyako kubanga mu nsi yonna yensibuko y'ebisiraani ekisookera ddala okuvvoola obuwangwa gy'ova osobola okulokoka osobola osiraamuka osobola otakkiririza mu byakwabya nnyimbe tobikkiririzaamu togendayo tobivumirira bw'oba ekintu tokikola waba tuuse kukola kikwabya lumbe gwe tobikola yesi byakisamize gwe bw'obirabanga bitwale nga bwe biri tolinnyayo bw'oba wagenze mu kika tuula wali ebbali okola ebibyo bateekeko omusika waabwe tobivumirira kibi nnyo okuvumirira gy'ova osobola otutuuka waggulu n'otuuka ekiseera embeera neegaana wali owuliddeko omuntu gwe bagamba lubaale yamuluma osobola okutuuka embeera neekutuukako nga teyeetaaga ssente nga yeetaaga kuddayo wammwe kukola mikolo kwetonda ku bye wakola naye guess what bw'oba tolina kyokoze munnange toba na buzibu bwonna era bisigala bye tebikuliiko obuzibu bigaane olokose ate olina byoyagala okwokya toyokya bintu byabali lokoka byesambe byesonyiwe sitaani mwegane n'ebikolwa byo byegaane kusinziira mu ngeri gy'olabamu kaakati singa otuuka waggulu n'olemererwa obulamu ne butabuka ogenda binoonya biwayo ky'obizzeewo oba tewabikwatako wetonda bwetonze nodda sikutiisa naye nkugamba mazima yemu ku nsibuko y'ebisiraani mu nsi muno ne bw'olirinnye ennyonyi
ojja kutuuka ebula ebintu bitabukera gwali lidade n'ekikumi gwe tolijja kuva mu misango gwe tojja kuva mu makomera wegendereze gyova ne bwoba tobikkiririzamu nga gwoyina ekkubo ly'okutta eddala kwata kkubo lyo tovumirira kintu kyonna biito bisinza ne tobivumirira. Namba 2 kino mu nsi yonna mu buwangwa bw'abayindizo manyi nsomako ku kaliki ez'enjawulo okutta ekintu ekitalina kikikuliiridde ate nga togenda kirya okutta ekisolo ensiri ekuluma oli wadde mbogikuba oli kubanga ekutta naye omusota mu Buganda bamanye ennono omusota bwe gulabika agamba guyina gwe gulabikiddemu era tebamala gakuba musota gundi gwe tozanya ne kye bayita mother nature osanga omusota n'ogukuba bukubi tomanyi gye gwavudde ne weetera akabasa ekintu ky'otagenda kulya nga tekirina kikikuliiridde kireke kigende. Naliko eddaawo era nkiwuliddeko emirundi mingi nga bakyogerako nti timba tebagittira bwerere nga terina kyeridde ati si bagiwa embuzi n'egiya ne musobola ogitta. Abazungu botta omusota musango era bakusiba botta omusota ne bakumanya nti wassa omusota botta ekintu kyonna kebere embaata ya mu nsiko n'ogikuba n'ogitta n'otagirya nga togisse na intention kuba bw'oba oyagala kulya ebisolo ebyo bakuwa olukusa ne bakuwa ne license kukkiriza obiyiga oli wadde mbokiyiga n'ojjayo license yo n'ogenda n'oyigga oba musota oba kino kiyigga n'okitta n'okitwala ewaka n'okirya tebakuyinaako buzibu. Omusota nga tolina kyogenda kugukozesa e Bulaaya musango munene nnyera gusibya kizibu nnyo nakubirako wano omusajja nga akantu ekibe kagundi kalakuuni lakuni oba kyeki mu Luganda ndoza gulingo muyaayo oba musege nga gulemedde mu kasasiro omukazi najja ne motoka ambulance nejja ne bagujjamu ne baguyoyota gonna e Bulaaya tebatta kisolo okimanyi nti n'omusota wano okubira paramedics bajja ne bajjanjaba omusota ne baguzza mu nsiko bwoba tolina kintu kyogenda kulya tokitta kireke kigende kasa kibeera nga tekiri mu nnyumba nti kikugire gulawo olujjo kifubutule kiveemu kikuviire mu nnyumba kyabulabe nnyo okutta ekintu kyotagenda kulya musota g'osanze mu nnyumba ebiseera ebisinga tegujja gwokka genda obuuze ku nnono omanyi kibi nnyo obutagoberera gy'ova n'ebiri by'okkiririzaamu tomanyi gye byava nkubuulira mazima ojja gutta obulamu bukyuke osabe essaala nga tewali kikyuka. Jjukira omuntu omutuufu yalikoza atya ebintu bino byeggamba tobisinza naye tobirinnyirira kubanga bireeta ekisiraani sinakindi osobola okinoonya okijjewo nga tokyasobola kukizza. Namba 3 okusiibya ekisolo enjala ng'ate gw'okirinako obuvunaanyizibwa. Tubeera wano n'ogula enkoko ya Idi enkoko ne bw'oba ogenda gisala nkya giwe ku mmere olwaleero kyabulabe nnyo genda osome ku buwangwa utegere kye butegeeza. Embuzi ne bw'oba ogenda girya ku Idi egenda kubeerawo ennaku 2 ogiguze Idi ya 26 ogiguze 23 ezo ennaku oyina ogiwa emmere oyina ogiwa ebikuta n'erya wadde ogenda gisala. Enkoko gy'onaalya olw'eggulo ku makya oyina ogiwa emmere tokkirizibwa kulumya kisolo njala. E Bulaaya bakusiba naye wano mu nsi y'emyoyo era kigenda kusiba. Weewale nnyo kusibya ebisolo enjala ebyo ebintu Katonda yabitonda olw'ensonga ojja kuddaawo nze nkugamba genda okole risaaki ku bintu bino bye nkugamba saagala ove wano ogambe nakutiisizza oba nkugamba bugambi ono si content nkugamba mazima. Ekirala ate nga kino kye kisinga okubeera ekikulu ennyo okulengeza bakadde bokwadde gwabaliisa. Maama ne taata bayinza okuba tebasobola kuba bulungi n'okola n'ofunamu kasente wadde gwabaliisa go basasulira basula ennyumba basula mu yiyo go bagulidde emmotoka go bajjanjaba go bagulira emmere toyina right kuboggolera mukaddewo wadde gwogula emmere gy'alya. Oli wadde mba obutagigula si kuba si buvunaanyizibwa bwo era si buvunaanyizibwa bwa muntu yenna kugamba nti mukadde ogoyina okumulabirira kikkakatako bukakasi si buvunaanyizibwa bwo era mu bazungu bo abaana
taata olina okuba nga watereka ssente zo. Bw'oba osazeewo bayamba nga gwe nga weetumye tobavoola. Toyimirira eri kuba mama wo gw'omuliisa gw'omugulidde emmotoka gw'omuzimbidde akayumba mbw'oboggole. Okuboggolera mukadde wo kibi. Kyova olaba abantu abasinga mufuna ssente n'ozifuna ne wayitayo ebbanga ttini ne ziggwawo ne zikoma ku ggwe. Ssente ne zikoma ku ggwe n'ofa ebintu byo byonna ne bifa. Eriyo abantu ng'alina ekipali nga ne bw'ali kuwa ssente tolina ky'olizikolamu ssente zaabwe enkolimbire era zikoma ku bbo. N'ogaggawayo n'ofuna ssente ne wayita ebbanga nga tolina nsobi n'emu gye wakola. Tewali mu bwenzi, tewakwana bakazi bangi, tewazannyanga zala, buli kimu kyonna kye bagamba ekigira. Ng'onaakuuma ebintu eby'ennono. Naddala bye tufuna ebiri spiritual nti ssente kubanga obugagga nabwo buli spiritual. Si buli muntu akola nti afuna ssente. Olowooza buli makanika alina galagi? Kusaasidde. Nze njagala kugamba nga ali mu mulimu gw'omu mutwe. Ffe tulina olunaku lutuzuukuka emmotoka ne bagikuleetera nga togirabangako. N'otunula butunuzi muyingini bw'oti omutima ne gukubagula kwatako wano n'otuukira ku bulwadde mu ddakiika aga. Ng'obulwadde obumaze n'okola ebintu nga naye tobiinaako mukisa. Nga si gwabimanyi nti wasoma nnyo naye nga bijja buzi. Okimanyi nti okkanika guba mukono. Okkanika emmotoka neewona guba mukono. Eri abantu bakola ebituufu naye nga tebalina mukisa gwa bakasitoma. Ngera omuntu aleeta emmotoka tisi nebuuka y'ekirala. Okimanyi nti okulima guba mukono. Okimanyi okulima guba mukono. Okimanyi eriyo omuntu aggulako nga ssente ze za mukisa. N'akeera ku dduuka n'otunda emmali n'eggwawo ne wabaawo omuntu aggulako emmali yonna n'ekutuulamu. Okimanyi ebintu ebikutte edduuka erigaanye nga likulemeredde. Waliwo ajja n'aligula guduwiiru. Enkya ebintu n'abitunda ne biggwamu nga gw'okanula maaso. Muganda wange bwe muba mukyasaagasaaga eyo oyinza okubeera eyo mbu wasoma mbu wakola ki wategeera eddiini walokoka simanyi olimu. Sinza ddiini yo tekuyinaako buzibu. Totrampolingiranga ku rights z'ebintu ebyo bina byegambye. Bikulu nnyo okulengeza mukadde okubanga oyina ky'oyina kubanga gw'obaliisa. Okusiibya ebisolo enjala kubanga owakiguze ogenda kisala ku yidi simanya nkoko simanya ki. Okutta ekisolo ky'otagenda kulya. Gwe vidiyo eno njagala ogitereke wegendereze nnyo. Genda okole research. Ekyawukana kunze n'abantu abalala bonna ku TikTok kuno. Ebintu byange 90% biba research best. 10% yejje ne y'okunyumyamu obunyumya tuseke. Tozannyiranga ku kintu kye bayita mukadde wadde talina kyayina. Ne bw'aba ayambala silipa emu ya bbulu endala ya bbulaaka. Tokeeranga ku makyolo okuba gwe abaliisa mbu obaboggolere. Gwe ssente zijja kukoma ku ggwe. Ebintu ebisinga si mukisa bukisa. N'ebyo ebimu ku bireeta ebisiraani mu bulamu bwo. Ne bw'olisoma bw'oba tolina kintu ky'ogenda kulya tokitta kireke kigende. Kasa kibeera nga tekiri mu nnyumba nti kikugire. Gulawo oluggi okifubutule kiveemu kikuviire mu nnyumba. Kyabulabe nnyo okutta ekintu ky'otagenda kulya. Musota gw'osanze mu nnyumba ebiseera ebisinga tegujja gwokka. Genda obuuze ku nnono. Omanyi kibi nnyo obutagoberera gy'ova n'ebiri by'okkiririzaamu tomanyi gye byava. Nkubuulira mazima. Ojja gutta obulamu bukyuke. Osabe essaala nga tewali kikyuka. Jjukira omuntu omutuufu yalikoza atya. Ebintu bino byegamba tobisinza. Naye tobirinnyirira kubanga bireeta ekisiraani sina kindi osobola kinoonya okijjewo nga tokyasobola kukizza. Namba 3 okusiibya ekisolo enjala ng'ate gw'okirinako obuvunaanyizibwa. Tubeera wano n'ogula enkoko ya Idi. Enkoko newe oba ogenda gisala nkya giwe ku mmere olwaleero. Kyabulabe nnyo. Genda osome ku buwangwa utegere kye butegeeza. Embuzi newe oba ogenda girya ku Idi egenda kubeerawo ennaku 2 ogiguze Idi ya 26 ogiguza 23. Ezo ennaku oyina giwe emmere. Oyina giwe ebikuta n'erya wadde ogenda gisala.
enkoko gy'onaalya abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.